tetulina mazima bwe tuyinza kuyambira. Headmaster manya kisinza kunewonyesa. Omwana ngono omulaba. Mwe mwamusomesa kuva P1. P7 agimalidde 1. Olwokuba mutwala wa first na second mwana angakoze third grade nga mwe mwamusomesa mweke nyini. Ongamo ntoyiza mwa kifomu senior 1. Era sisobola kumuwa kifomu senior 1. Nga lwaki tomwe omwana atagudde. Anti omutindo gwaffe olwo tuba tugenda gujjayo tugusese tulate tuguse kye tutaagala. Fe wana ekyaffe kiri nti tutwala omwana akoze first grade na second grade. Ne bwe mba nkuyitidde abasomesa bonna bakikunnyonnyole okukitegeera nja kubayita bakunnyonnyola. Abasomesa bayini bo oyita abaana be basomesa omwana ono. Ate era bamanyi kikyasobola okukola n'ekyatasobola kukola. G'emaanyi ago ge bamutaddeko tulabe nga tetusobola kufuna meeting eno eyawano. Kati ate oyita baki nze ntuukiridde gwera naye ntuukiridde musomesa nanteera omwana mu senior 1. Labe eno muzadde njagala ontegeere bulungi. Omwana tetumugobye mwana waffe. Chovola achenkana mumugobye. Tetunnamugoba. Mumugobye. Omwana waffe tetunnamugoba. Naye twagala omuteekeko ewantu ewalala. Sabo. Jango nyambire kwa. Jango nyambire. Kankunnyonnyola ekintu kinene okitegeere bulungi. Wanjisa. Omwana ono omulaba. Omwana ono tambudde naye. Okuva mu P1 paka mu P7. Bwe yatuuka mu P7 n'akola n'atatuuka ku mutindo ffe gwe tutwala. Teyafuna second grade, teyafuna first grade. Kiba kitegeeza nti omwana ono tugenda mmuleka agendeko ewalala abalala bamukwate mukko. Anti nzinga maama we badde sikyagala. Naye maama takyagala. Maama ogenda kukola otya? Amala abayo ddoozi olaba. Abaana bakyuka. Ngenda okukyuka. Omwana abadde omusiru ogenda okulaba kirasi endala ng'akola ng'agezi exam. Si musiru. Takoze bukozi. Mbadde mpanga example omwana kale takoze bulungi. N'agenda mu kirasi nali n'akola obulungi. Kati omwana bw'aba teyasobola kufuna first oba second. Ajja kukyusa mu senior 1 ne kirasi ez'endala zonna. Anti kati maama emitendera ekintu kinafu nnyo kitono. Alaba kirasi standard y'essomero lino teyingiza mwana wa third grade yadde nga yatulya ono P7. Singa kamutanda n'afuna third grade era tetusobola kugenda mu maaso naye kati bwe buzibu obwo. Ate n'ekirala njagala nkutegeeze nti essomero lino eno standard yaalyo bwe tuba tulonda abasomesa abayita obulungi. Yes. Era be basomesa abaana baffe okufuba okulaba nga n'abaana baffe bayita bulungi. Naye kye tugezaako kugamba omwana ono yeetaagako amaanyi amalala. Buli ali wano. Buli musomesa ali wano eno yakola bulungi nnyo ebibuuzo bye. Kakati tetwagala kwekkakkanya madaala nga tukwata abaana abagudde ate tubaleete mu ssomero lyaffe. Y'ensonga lwaki olaba nga tulemera ku nsonga eyo. N'empapula z'abasomesa abo nabo zisigalawo wano eno mu records. Empapula z'abasomesa tuba tuzirina. Engeri gye baba basomamu. Ate kyo mbadde sikimanyi naye kati edi master. Mbadde nsaba ku mpapula ndabeko kale nange nfune we ŋŋumira munnaye nneme banenya. Ez'abasomesa ez'abasomesa. Ekyo kyangu nnyo. Nneme banenya. Gende wa human resource ojeyo empapula ez'abasomesa ez'obuyigirize ozireete wano tulaga omuzadde ono akimanye nti abasomesa baffe si ba muniino. Ate ekisinza okunkola obulungi gwe akulira ebyensoma ate gwe gwe tuli naawo muki mu ofiisi mbadde nsaba sooka oleete ezizo kwaba atunula alabe akakase ezizo z'abaleeta kubaka ziri bonna ezizo z'abaleeta bali bonna baleeta ezizo tumulage akakase omwana ono tubeere nga tumugamba okugezaako essomero eddala ng'ategedde. Ngende wa human resource. Gende wa human resource oleete empapula zo. Osanga tunaaguma munnaye essomero eddala. Ekyo nakyo tukimale maama. Siraba nange siraba obuzibu bwonna. Tukiveeko nga bukyamu. Leeta empapula zo azirabeko amanye nti omwana tumubuulidde ensonga nga tugimubuulirira mati. Entuufu. Ate akimanye nti tetumugobye bugobi. Wabula singa ku siniya ffe akola obulungi ate asobola okudda mu ssomero lyaffe n'akola ki ne tuba nga tutambula naye. Dosi ngende wa human resource. Iye dosi. Ndeete empapula. Iye. Ono azirabeko. Azirabeko. Si wabi. Si wabi? Genda ozireete. Leeta empapula azirabeko. Kati ezange. Gwe ng'akulira ebyenjigiriza. Olabayo gwe waweera ekyo ekifo ekyo bwa doosi ng'akigwana nayo kiminzi buli kimu ekikyo kiryoke.
n'abajjana abali wansiwe balabira kuye kati dosi obutamala kavuvuŋŋano konna na budde nakwezingazinga omwana ono muwadde ekifo omwadde ekifo Thank you, Dos. nkiwadde Muwadde. komanda otandika headmaster twayanziza ekifo ndowooza n'empapula ne batazireeta kubanga omwana ono siraba nsonga kyemumisa kifo ng'ate yasomera P7 n'agimalira na wano yatulira wano so omugugu gwaffe era tusobola okugwetika tugweŋŋambe tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti omwana ono tumugjayo Dos omwana omuwadde osobola neprogramuza basale sobola omukonsidera nga tumuteeka ku programu ne basale omuwadde tumuwuleko tumuwe hafu basale omuwadde ne basale tumuwe bafu basale kale Dos nga bwayogedde kati nze kanzije mujje mu ofiisi wali babawandiika